Abatuuze ku kyalo kifukamiza mu Kasali Town Council mu district y'Ekyotera bagudde ku mulambo gw'omusajja atemera mu myaka nga 30 ng'asuuliddwa mu mazzi kyokka omuntu oyo tamanyiddwa mu kitundu. Omusasi waffe Sozise Kimpirwazi y'abirina. Omulambo gw'omusajja ono atannategeereka gusiŋŋaaniddwa ku kyalo kino ekyekifukamiza nga yakubiddwa nnyo omutwe gwonna ne bagusogonyola nga gusuuliddwa mu mazzi era nga tabadde na ssaati wadde ekintu kyonna ekimwogerako kyokka ng'abadde mu mpale enzirugavu. Poliisi y'Ekyotera edduse bukubi okutuuka mu kifo kino era neyeekebejja omulambo oluvannyuma n'eguggyawo n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro e Kaliisizo era abasawo ne batandikira okwekebejja omulambo guno kyokka ng'omuntu ono tategeerekeseeko wa gy'abadde avudde. DPC wa Kyotera Sane Musooba agambye nti ettemu erifaanana bwe litya mu kitundu kino lyali libaddeyo kyokka n'alaajanira abantu bonna abayinza okuba nga bamanyi omuntu waabwe yababuzeeko okujja okubayamba basobole okutandika okunoonyereza baani ate abazzeemu okwenyigira mu kikolwa eky'okutandika okutemula abantu mu disitulikiti eno ey'Ekyotera. Ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sozise Kimpirwazi. Akakiiko ka Paalamenti akalondola ebisuubizo bya gavumenti kateekateeka okubinaanika engatto keetuukireko ekkalamojja okwekenneenya obuyambi gavumenti bw'ezzeewereza mu bbendebende eryo okuzuulira ddala oba butuusi bwayo nga n'abantu baayo baganyuddwa. Joseph Gonzaga Ssebungu omubaka akiikira Kalungu West era omumyuka wa ssente w'akakiiko ako agambye tibagenda kuwandiikira sipiika wa Paalamenti abakkirize bagendeko ekkalamojja okwetegereza obuyambi obuzzeewerezebwa abakalamojjo. Tugenda era namaze okusaba sipiika mpapula bazisayinize tugenda okulaba ente n'amabati bagatuuka gye gaalaga ndowooza kiwe mu wiiki ng'emu babiri bukati gwatuuka kiwa Paalamenti tibemugamba ngwejoko gati bazigaba wanu gaga ntegaliyo because ebyo bino si bya bulimba olambula bifuna okola sample study n'olaba ogabana kituufu n'abakkiriza naye bw'oba okola lipooti omala kufuna obujulizi bwonna bugikwatako toyogera bwogezi kyowabudde togenda aliyasa yokka ogenda n'obujulizi bwonna butuukukulawo. Akakiiko kagenza okulangirira enteekateeka eyo nga abakulu mu gavumenti abawerako bali mu ttaga lyatoogerekeka olw'okwegabanya amabaati agali ag'okuyamba abantu banaku ab'ekkalamojja. Abanene bano okuliko minisita w'ensonga z'ekkalamojja Mary Goret Kitutu n'omumyuka we Agnes Nandutu ssaako Ssaabaminisita Robert Nabbanja, omumyuka wa President Retired Major Jessica Alupo, minisita w'ebyensimbi Mattia Kasaija n'abalala. Gavumenti emyaka mingi ezeewereza obuyambi okuli n'emmere ey'okulya n'ensigo ez'okusimba ebisolo okuli ente n'embuzi, amabaati, sementi n'ebirala okudduukirira abantu b'ekkalamojja bave mu bwavu n'okukyusa mu mbeera y'obulamu bwabwe wabula amaloboozi agazze gawulirwa okuva mu bitundu ebyo emyaka gyonna gazze galaga nti obuyambi obukoma mu kkubo tebutuusibwayo. Omubaka Ssebungu ayagala Paalamenti eragire akakiiko kaayo akalondoola ensonga z'obwa President akazze kayisa embalirira y'ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga z'ekkalamojja kakola alipoota ku nsimbi n'obuyambi bwe kazze kayisa mu mbalirira y'eggwanga okuweerezebwa ekkalamojja. Kubanga ensonga yayogera fula Paalamenti ne bapuruvinga n'agamba nti tugenda kuwa abantu n'ekintu bweki ne bweki. Akakiiko akalina okukwata ensonga eyo ka Presidential Affairs kubanga wali bajeti eyo ekyokubiri omuntu asookerwako okumanya amabaati ago bagakola ekituufu ye Mattia Kasaija wa finance kubanga goba wa accountability ya ssente ezagula amabaati naye yennyini yafuna ate yewako obujulizi nti nagafuna era negatwala ewange. Naye ffe nga gavumenti assurances tujja kugendayo kulaba amabaati ge baagula gakola gye gaalaga era ekyo tujja kikola nga komiti. Olwedde tukyalina ente ze tunoonyereza mu bateeso ente ziri mu miliyoni na miliyoni tezigabwangayo n'akamu. Paalamenti eddamu okutuula entuula zaayo ku Lwokubiri ssabbiiti ejja oluvannyuma lw'olummula lwa ssabbiiti essatu era ensonga y'abakulu okwegabanya amabaati g'ekkalamojja emu kuweza essuubira okuba ku mwanjo. Ebyo nga biri bityo omubaka wa Paalamenti omukyala akiikira disitulikiti y'e Wakiso Betheth Nalwima ng'era ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu ku ludda olwabula gavumenti agumbudde nnyo abanene mu gavumenti abasussizza omululu n'okwekumya ebintu ebyandiyambye abantu ba wansi. Omubaka Nalwima okutuuka ku bino abadde mu kulambula olutindo olwagwamu ku mugga Mayanja gye buvuddeko ku luguudo olugenda e Masuliita olukyakolebwa ekitongole kya UNRA n'agamba nti kibaluma nnyo okuba nti bannayuganda basasula amabanja ku nsimbi ezeewolebwa ate abakulu ne bazeekomya.
Naluyima era alabudde gavumenti okukozesa obulungi ensimbi eziba zeewoleddwa okukola emirimu egirina okuyamba abantu ba wansi. Fera kyetusaba gavumenti buli webanga etuletedde ebbanja nga tulifunye kubanga abamanyi mu December twakayisa ebbanja lino nga gavumenti era nga parliament ya Uganda banja erikola ku infrastructure. So naye tusaba buli sente eba yeewoleddwa buli sente ebetekeddwako ekintu kyonna ekole ekyo kubanga obuzibu tujjira tyolumu tugane twewola sente naye ate nezitakola ekyo kyeziwoleddwa ate wetumala nga bannayuganda tusigala nga tusasula naye ffe tumanyi ketulabye nga kati oluguudo lutambula era tumanyi nti ddala ebbanja ate enguudo zijja kusobola okubanga zituukiriza mu maaso eyo bannayuganda beyagalire. Wabula omubaka Naluyima asiimye minisitule y'enguudo olw'omulimu gwekoze mu kutindira omugga ogwo n'ategeeza nti ku mulundi guno bakoze omulimu ogulabwako. Fe kuno lokanga bannawakiso tulina essuubi nti mayanja tagenda kuddamu kutulemesa kubanga tutambula kikyenjogerako mulaba emabegako emyaka nga 2-3 emabega mayanja ono we yasala mayanja bwe yatabuka amazzi we gabimba gatemamu wakiso emirundi 2 nti sayidi eri nga tebakyasala ne sayidi eno nga tebasala naye kuno lokka tulina essuubi nti nga batulaga bridge eno era ne batukakasa nti ddala egenda kubejjewo ekizibu ekyo ne wali endala tugenda kubanga tulaba nti batugambye tebagenda kukozesa biculverts ebirala baladdewo bridges ekyo nze kyensuubira kibe nga kikolebwa ate buli mayanja waali si wano wokka kuba mayanja asala nnyo mu wakiso naye kijja tuyambako ebyamaguzi okubanga tebiddamu kwesalako tube nga tutambula. Minisita abavubuka n'okwewummuza mu bwakaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu abuuliridde abavubuka okuyaayaaniranga ebintu ebireeta enkulaakulana kibayamba okubaako we batuuka mu byenkulaakulana. Bino Ssekabembe abyogedde aggalawo omusomo gw'abavubuka ku nkozesa y'amasimu oguyindidde mu kigo ky'Abakatuliki Namagabi Kayunga mu Bugerere. Ambeeza ebugerere ku ssaawa emu ey'akawungeezi nga nasimbudde ku ssaawa 6 nga n'ekyemisana sinnakirya paka kaakano naye nga tuzze tubakone ku kibegabega tubajjukize ky'obulamu bwammwe bwina okukyukako nti osobola okuba mu bulamu obuli waddewaddeko. Tuzze tubajjukize nti buvunaanyizibwa bwo gwe wennyini okwerwanako. Tuzze tubajjukize nti okwekubagiza okwesaasira okuvuma okutyoboola okusoononooli nti ne bw'onooyonkola otya gwe wennyini gwe okutte ekisumuluzo ky'obulamu bwe. Abavubuka bangi ensangi zino omusanga alina waatudde n'olowooza nti alina ebintu eby'amagezi nnyo eby'enjawulo by'alowooza naye abasinga awaanyisa kwemulugunya kwe. Owekitiibwa Ssekabembe agambye nti abavubuka balina okukimanya nti obulamu bwe baagala be balina okubwekolerera n'ategeeza nti ekitundu ekisooka bakiwunzikidde mu masaza 5 ge baakatuukamu naye enteekateeka zikyagenda mu maaso okulaba nti batuuka mu masaza gonna. Omumyuka asooka owa Mugerere Bashir Kawanguzi akubiriza abavubuka bye basomye byonna babisse mu nkola. Abayizi beebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda saako ekitongole ekya Uganda Communications Commission ekikulira ebyempuliziganya aba Gold Serve n'ebitongole byonna ebyetabye mu nteekateeka eno kulaba nti abavubuka bayambibwa ku nkozesa ennungi ey'amasimu. Abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda mu ssaza Kyaddondo bakedde kukola bulungi bwansi mu kitundu ky'Ematugga nga bayonja obutale ku okusimba emiti wakati mu nteekateeka ey'okukola bulungi bwansi omuggundu mu Bwakabaka bwa Buganda bwonna. Bagambye nti bakikoze okutuukiriza enteekateeka y'okuzzaawo obutonde bw'ensi obutaaguddwataaguddwa ennyo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mpima Livingstone akiikiridde Kaggo agambye nti bulungi bwansi abadde takolwangako mu Matugga era agambye nti enkola eno bagenda kwongera ogibunyisa mu Kyaddondo wonna. Kiride Kaggo mpumage okulaba nga tukola bulungi bwansi era bulungi bwansi agenze bulungi nnyo era buli kimu kyonna kibadde kirungi nnyo era basanyuse nnyo kubanga babadde tebakifunako mu bungi naye olwaleero beeyongedde okukyagala bakyagala nnyo. Abakulembeze abalala ku mutendera gw'Obwakabaka e Matugga batendereza nnyo nnyinensi olw'okuteekawo enkola eya bulungi bwansi nti ayambye nnyo okwongera obuyonjo mu kitundu. Omwami wa Kabaka atwala omuluka guno Ssaabali Matugga sannyingi tetufunye olwaleero abakulu bano bazze twegattako n'okutegeeza ensonga ya bulungi bwansi tukoze bulungi bwansi mu kulongoosa okuyonja ekitundu kyaffe ekitundu tukibwe buli mu kitundu. Amanya Ismail Mubiru kulembera ekibiina bakitafuba tukole Vendors Association mu Uganda. Nja kwebaza abakulu Lord Mayor n'abakulu bonna abatudde ku ntebe.
Mu kiseera kyekimu abakulembeze mu Kakiri Town Council mu district y'e Wakiso nabo bajjumbidde okukola bulungibwansi ono ow'omuggundu era omusasi waffe Masembe abaddeyo e Kakiri. Wamu ssentebe wa Town Council eno Bisaso Moses bategeezezza nti wakati mu bbula ly'ebyensimbi n'ebyenfuna bamaze okuteekawo enteekateeka ey'omuggundu nga bayita mu kusomesa abantu baabwe nga buli maka geetegekera kasasiro waago ate gamutunde. Kubanga nze kyenzikiriza nga ssente zibuze waliwo bye tusobola okukola ne bikola amakulu nga tetukozesezza ssente. Kuŋŋaanya ebisaaniiko ebyo nga byange bya waka ne mbyawula buveera n'abuteeka bwokka ebicupa n'abiteeka byokka. Njagala omwaka gunaggwera guno gutandise nga Kakiri tulina amaka agalina ebisaaniiko go nga gabitunda butunzi kubanga gabyawudde. Yenkola gye njagala okubakozesa nti gwe okusinga okusasulira ebisaaniiko by'olina temmotoka yabinonye ya Town Council kosasula 10,000 njagala nga ffe tukusasula kubanga ebisaaniiko ebyo waliwo agenda okubiteeka mu lusuku kubanga wabitegese bulungi. Meya Bisaso ategeezezza bannamawulire nti kino bakitandikako dda ate n'abatuuze ne bakisiima. Ate ago amaka atandise ogakofuna nti oli abitegeka n'ateeka mu kakutiya nti bino bivunda. Kati alina olusuku ajja kumanya nti mu Kakiri waliwo amaka 2 nsobola okutikka emmotoka zange 3 ne ntwala mu lusuku. Kati omuntu wange mu kifo ky'okusasula 10,000 ne bamuwa 20,000 buli wiiki n'agulayo ekitole kya sabbuuni okusinga ssente ze yandiguzeemu ekitole kya sabbuuni ali nakisasulamu ebisaaniiko. So eyo gye tulaga. Bino byonna nga tebinabaawo bano basooka kuteekawo akaalo amatendo nga muno mubagabulira ebikopo amabaluwa ebirabo nga ente ababa basinze. Kulwakya Pasako Masembe wano e Kakiri. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omuntu atali musawo tasobola kulangirira munne nti alina obulemu ku bwongo nga munnamateeka Nuulu Nakibuuka Musibwa annyonnyola. Etteeka lya Uganda erikwatagana ku bantu abalina obulemu ku bwongo lya mwaka gwa 2018 ligamba nti omuntu yenna ajja kubeera n'obulemu ku bwongo singa abeera nga omusawo omukugu oyo ateekeddwa okubeera nga akyogerako akuwa ebbaluwa eraga nti omuntu oyo alina obulemu ku bwongo. Gwe tosobola kuvaayo n'ogamba nti gundi alina obulemu ku bwongo okuleka nga omusawo akuwadde ebbaluwa ate era nga omusawo akuwadde ebbaluwa si musawo yenna owa bulijjo wabula omusawo atendekeddwa mu bintu oba mu nsonga z'okubeera z'obulemu ku bwongo.